Omukyalo ono yasse mujjawe, ye ne mujjawe babadde tebeeyagala. Mukyala mukulu ne mukyala muto babadde tebeeyagalirako ddala. Mukyala mukulu abadde alina abaana 8 nga mukyala muto alina abaana 5 naye tewali kintu kyonna kye badde tebeekola bano ababiri. Buli kintu ky'omanyi ekibadde bakyekola. Babadde beeroga, babadde beevuma, babadde beerangira, babadde beesojja nga beeyagaliza okufa. Mukyala muto ayagaliza mukyala mukulu okufa, ne mukyala mukulu ayagaliza mukyala muto okufa. Buli omu ng'agamba nze bba wange asinga kwagala nze, buli omu ng'agamba nze mukazi asinga obuganze w'omusajja, nga bano ababiri tebeeyagala. Mukyala mukulu abadde alina abaana 8, mukyala muto ng'alina abaana 5. Mukama nga bw'atagera, buli ewabeera ekirungi wabeerawo ekibi. Laba mukyala mukulu bwe yasoose mukyala muto okufa. Oba eddogo lino lye badde beesindikira wakati wa mukyala mukulu ne mukyala muto, mukyala muto ayinza obba yasinzizza amaanyi, mukyala mukulu n'afa. Kati mukyala mukulu bwe yafudde, yalese abaana 8, bba waabwe n'agamba ono mukyala muto, n'amugamba nti oli munno nno omulaba afudde naye alesse abaana. Abaana abo baalese saagala kubaleka eri mu nnyumba bokka, njagala kubaleeta babeere wano ne baganda baabwe tukule nabo. Kale ono omukyala muto teyakirabyemu na buzibu, yamugambye abaana baleete tebalina buzibu. Kyataategedde nti agenda kwetikka omugugu gwa mujjawe ate nga gugenda mumuzitowerera, nga beetikka abaana nga babaleeta. Ewaka wabaddewo abaana 5 omukyala muto be yaakazaala, ne bagattako n'abaana ba mujjawe 8 be baana 13. Ewaka ne walyoka wakufuukawo kakindagateni ak'abaana. Kati obuzibu wano we bujjira, abaana bano beesojja nabo, abaana beekuba, abaana beevuma, abaana beewemula, abaana beekola buli kimu. Mukyala muto gumuluma abula kuwunga, abula kugwa ddalu. Muli agamba oba bano abaana mbagobe, baali ne maama waabwe nga twevumira eri nga tebansumbuwa, ne kati maama waabwe yafudde ate abaana bamazeeko emirembe. Jjukira yayagalizanga munne okufa. Kati obuvunaanyizibwa bwa mukyala mukulu bwonna yabwetisse, ate abaana tasobola kubagoba kuba bali maka ga kitaabwe. Kati wano wembuuliza ggwe omukyala ndaba, singa ggwe obadde ggwe oyinza kukola ki? Bano abaana osobola okubagoba ewaka. Olaba omukyala tasobola kubeera na mwana wa mujjawe omu, naye atuula okubeera n'abaana ba mujjawe 8 mu nnyumba. Kankutuuseko vidiyo eno ogyewulireko, nkusaba ogimpereka like vidiyo yiiyo. Buli kirungi kiba n'ekibi kyakyo, ate buli kibi kiba n'ekirungi kyakyo. Lwaki njogedde bwe ntyo? Omukyala annyumirizza mujjawe yafudde. Mujjawe yafa mu Novemba awo. Naye munnange bwe baludde nga baguguba n'omukazi nga kwotadde shiriki nga baguba n'omukazi, simanya leero nsindikidde kino, simanya leero anjagaliza kino, naye nga bonna ate weewunye mu bufumbo baluddemu. Kubona yafudde mu bufumbo abadde amazeemu emyaka kati gibadde gigendamu 2. Ono mukyala muto mu bufumbo akamalamu emyaka 15 kati. Naye mbu nga baludde nga baguguba mbu ng'omukazi oli tamwagalangako bukyanga lubanga lwa mmindi. Naye mbu omukazi ng'agenda afa mu Novemba. Bwe yafa ono n'agamba nasse ekikoowe. N'agamba ogwo omutwe guvuddewo. Naye gye byawunzikidde ng'omwami amugamba munnange mukyala wange yafudde nti ye abaana bali sisobola kubeera nabo bokka mu nnyumba, abaana bakyali bato nti ye era abaana abo ngenda baleeta babeere wano tubeere nabo. Ono n'agamba abaana kale kasita nange wendi bajje babeere ne bannaabwe. Ng'omwami asirika mutuba tugenda mu ssekukkulu awo ng'omwami asitula abaana 8. Ng'asitula abaana 8 ng'abaleeta mu maka we paba. Mu maka gono ekirungi tebapangisa, nnyumba ya mwamba, nnyumba nnene bulungi. Ng'ono agamba bajja kubeera ne bannabo. Ono mu maka ayinamu abaana 5, si be baana 13. Muwala omukulu ow'esayidi zeeri ali mu myaka 18. Ali myaka 18 ali mu HSC mukulu.
eri ku sayidi eyeeri. Omukyala agambye Sumaiya ewakajjukira be bakyala bana ababeera ewaka mbw abadde takola ng'abeera waka kutetenkanya bya waka asiikasiika ebyokulya bikola batya embeera yotetenkanya. Naye agambye kati abaana sisobola bagoba babandeetedde konza era tobagoba munnaye kati gwe wasigaddewo nga maama waabwe ate omwami waba ali royo nga abakuleetedde. Omulala agamba kano abeeno abaana basigadde eno kamba wasizeemu omwana guma okuza abaana. Angambye Sumaiya kati ewange waka wafuuse essomero abaana 13 bennina nga kuli abenkana n'abange nga kuli abakola batya abaana balwana abaana beekuba abaana bayomba abaana bakola batya konze kolanga maama wayina okukola. Buli kirungi kiba n'ekibi kyakyo ate buli kibi kiba n'ekirungi kyakyo. Babadde beesojjanga nga maama oli gyali ng'abeera n'abaana be nga nuno abeera n'abaana be. Kati oli Allah yamujjuludde ono n'akyakyanca nti mponye kati omusajja mweddiza bamukubyeko abaana 8 n'ababe 5 be baana 13. Namugambye omukyala guma okuza abaana. Kakati ebintu bya Katonda bino bizibu. Abakyala tasobola kubeera na mwana wa mujjawe ne bw'abeera omu. Era abakyala basinga agamba nti zibannanga okubeera n'omwana wa mujjawe. Tekisoboka. Mujjawe ne waba ayina omwana omu. Omwami n'amugamba nti njagala kukwata mwana wange ono okumuleeta obeere naye. Abakyala basinga tebakyagala. Tebakyagalirako ddala. Yadde n'akamu n'akeddagala. Naye ate ono bamuleetedde abaana 8. Abo abaana 8 be bamuleetedde mulimu abantu abakulu ab'emyaka 18 eb'emyaka embe. Kati nga omanyi abaana bo babeera beekuba babeera balwana buli kaseera. Luli mujjawe nga tannava kufa mukyala mukulu abadde abeera n'abaana be nga bano beesojja naye nga buli omu alabirira baana be n'amaka ge. Naye kati essaawa zino mukyala muto yeetisse omugugu gw'abaana ba mujjawe n'abaana ababe. Bonna bali waka. Ennyumba eringa nga woolaba akasomero ka kindagateni. Omanyi buno obusomero bwa kindagateni ge maka ga mukyala muto kati. Abaana bayitirivu ewaka balwana beekuba beevuma ekiri wali. Kate nga womanyi abakyala omwana wa mujjawe gw'obadde toyagala bw'omulaba nga kkubira omwana ne bw'abanga owuwo yabadde mu nsobi ogenda kunyiigira omwana wa mujjawo. Ekyo kyonna kirala ekiri mu bantu bonna. Omwana wo ne waba nga yayiikiriza ne bamukuba oba n'akuba ogenda kusaidinga eri omwana wo owooli togenda kumulowoozaako. Ekyo kiri buli mukyala era mu buli muntu buli omwana we gw'alabanga omutuufu. Kati mu abakyala abandaba singa ggwe ali mu bigere by'ono omukyala abaana bano obagoba oba amako gasuulawo lw'abaana kubanga ye awulira takyasobola kubeera mu maka gano nga mulimu bano abaana gamutamye. Mukwano gwe yamugambye guma obeere n'abaana kubanga bwe banaaba tobadde n'abaana abo omusajja asobola okuwasa omukazi omulala. Asobola okuwasa omukazi omulala. Ennyumba ya mukyala mukulu baagitaddemu mupangisa y'abeeramu. Kati ono alina okwetika obuvunaanyizibwa bw'abaana ba mujjawe kubanga yamwagalizanga okufa. Kati ekirungi ekiri mu kino nti omusajja kituufu bamumulekedde. Naye ate ekibi ekiriwo nti obuvunaanyizibwa bwa mukyala mukulu ate mukyala muto ye yabwetisse. Abaana balina okulya, balina okukola buli kimu, balina okulabirirwa ng'abaana. Kati mpozzi abaana baleme kweyisa nga baana eri maama muto kubanga ekyo abaana mubimanyi. Abaana batera